kati obufuto obwazze kwe kulaba nti awo executive director yatandise okutambula adda wano agamba bannange tugenda kuziba ebinnya tugenda obufuta batuwaddeyo obufuta butonotono gundi nesumulula negamba ti kale kantuddemu tubawe totaalo naye ngebadde amafuta yagasiba nga akatandika okukola ku buguudo era abantu batulajanira wano ne muwaddamu ku nnyingi badde agamba bannange ekiteezi mujje father waffe omundeeba wali kusuuna road nga yaddeza kodi bagamba banne mujje n'abalala bangi kakati eyo gwe mutendera gumu ogwokubiri mu budget wabeerawo ensimbi ez'okukola ku nguudo nga za gavumenti mu financial year wabaddewo obuwumbi 78 kakati baabugjeyo ne bagaba bugenda kubeera obuwumbi 10 obuwumbi 10 nja kutuukira waawo busobola kukola kyenkana ki busente butini mu Kampala kakati omutendero gubadde ogutuwa ensimbi eziwerako be batuwola naye kati awo bubbi we businga abatuwola abanene ba mirundi esatu abasooka yi World Bank ye KIDP Kampala Institution and Infrastructure Development Project abokubiri ye JICA yaba Japan eyo yezimba flyovers kati ezo zo zakwatibwa unura yezimba zola bakukula kutawa ne feze dake egenda ogenda ku Kitugumu House abokusatu ye Africa Development Bank kakati za KIDP zo zaweddeko twasigaza kumaliriza myala ogw'omulubigi ne Nakamiro naye ez'okuzimba enguudo zawedde nawe zaggwereddeko nga bakyekoze bulijjo tujja tukibannyonnyola nti abantu babbira ssente ku nguudo zino awo kati wenjagala tutuuke yes ugamba nti bakyekoze ate ng'enguudo ezimu zirabiddwako ng'era zikoleddwa mu project eyo kiki kyotegeeza ne bakyekoze kati nyina wana alipoota kopiira ujirina mu groupinga ekulaga nti 2021 twafuna gye tuyita KIDP okuva mu 2021 twatumaliriza 2021 sore nga twafuna miliyoni dola $183 nga za Africa za World Bank okugaziya ku nguudo z'e Kampala n'ezimu n'okukola ku drainage system emyala egimu kakati nja kugendera ku nguudo alipoota eno yennyamiza era ampuliriza nja kusoma bwino nze byange si byakusamwasamwa ng'abalala bempulira abasamwasamwa n'ebigambo nga tebalina bwino ebyange bwino njagala tugende wali Kinyusi mwami kati ku Kinyusi nti bwe ntunulira alipoota nga bwe nagifunye enguudo ezoogerwako zonna at least zikoleddwa naye zikoleddwa ku ssente mmeka we tuba tugenda oluguudo katutandike n'oluguudo oluva wano ewange olwo oluguudo baluyita Kabuusu Bunnamwaya Lweza gwe kwemwemu omanyiiwo oluyita Ekitebi ne luyite Bunnamwaya lukoleddwa bulungi nze nyumirizaamu weebale nnyo era ne bw'oluyitako lukyabulako amataala yes kuliko naye gwe tugalabako nti gaaka nti kubanga ge baateekako kakati ekyo kyekisooka okukulaga nti n'obutaala bwe baateekako obwa sola buli awo bwe buti buzimeera gweyitako ekiro obulabe bwe bufaanana buli ake bwennyini kakati Okabuusu okuva ekabuusu mu junction okuva wano ewaffe kwemwemu ite wankuluku Bunnamwaya otuuka Lweza luliko kilomita 8 naye lwamalawo obuwumbi 9.7 $93.7 billion akakakubo kasingoleni si daboleni kati kiba kikulaga nti bwe ziba kilomita 8 obuwumbi 9.3 buli kilomita eba yamalawo obuwumbi 11 kilomita emu yamalawo akawumbi 11 nja kubabeerera fiat bwe tubabuuza lwaki ezo baga omanyi kuliko amataala kuliko ne walkways ebbali naki naye twakola study nja kujjako IMF kye yatulaga nti
oluguudo international standard oluguudo olukolebwa lumalawo wakati eza Uganda obukadde 8 n'akawumbi kamu oluguudo kilomita emu yali badde ekolebwa ekinene nnyo akawumbi kamu going by Ugandan standards international standards yes yali badde akawumbi kamu Kabuusu Bunnamwaya Lweza kilomita ezo 8 zali baddeko obuwumbi 8 nga so sibumbi 9 mu busatu naye anti waliwo ebirala bye tuyinza obukubuusa amaaso nabyo mwabituukako one waliwo okuzimba oluguudo netuteekako ettaala kyokka nga ate oluguudo luno obugazi bwalwo luyingirira ettaka ly'abantu okubalirira webale nnyo olwo tezisukka abali ku kkuba eryo bajja kunjulira tekuli n'ogwe yasasulwa mu ndagaano gye twasasula ne World Bank mwalimu ogamba nti gavumenti ya Uganda ejja kuwaayo ssente ezinaasasula abantu abali ku luguudo ebbali ezo nazo pote ya gavumenti teyazireeta zaakomeeyo ekkuba eryo eryagenda ekkuba eryo liyita ne Wakiso ffe tukoma wano ku sita bw'otandika Bunnamwayo oli wa Bwanika paka Lweza oli wa Bwanika Wakiso njagala oleete Bwanika wano musajja watu yasiibanga atuuyana Matiya Bwanika nga yeegayirira abatuuze baweeyo ettaka kubagamba bannange bwe mubanga tukoze kolansi kiriza tusese tuleke ekikomera kyo kiriza tusese tule ku compound yo muone ekifuufu kino nabamu ne bakkiriza abasinga kubanga abantu baali bawulire bakoye nga bakoye mfufu ne bagamba kale katuweeyo abalala bagamba kale government watu kuteeka kakazi tonokola ki nja kutuukirako wano ku ADB waliwo omukyala akedde nakunkubira olwaleero ku makya bamuyita Irene ali ku Mugema Road ova wali ku Dome Busega okukkira waliyo pasito okuva mu Kibumbiro Irene nga ettaka lyange balitwala balimalawo mwanyinaze yalisikira busikizi ne bangamba nti ate gavumenti yaganye otuliyirira kuba eryo tugenda dikola nja zituuka kegeza enguudo naye zonna zino enguudo zenjogerako tebakulima nti waliwo n'omwe yasasulwa awebbali so ekyo kyokusasula abantu tekirimu abantu bawaayo ettaka lyabwe ku bwereere kati bo kye beekwasa nti kuliko ebitaala naye ne booteekako ebitaala noga akale tuve kawumbi kamu ebitaala nabyo tubibalireyo akawumbi akalala kalamba kale tukabawe kale oluguudo lwalimaze obuwumbi bumeka 2 buli kilomita 8 ku kilomita 16 where is the balance awo katero akakundi kaliko nagambye akagaggawadde kati imagine lubalire nti kale lumbi 16 zentuufu ezagendako ku 9 mu 3 olyokola byo bagaggawadde era nga singa bino bye batambuze ebyobupapula nange nali wakwekobaana nange nali badde mugagga nga nina ne plot ku Kampala Road nali badde nange ne zaakedizi mu kibuga Kampala tebayinza nakuleeta kamera abo abanoonyerezaako in fact bw'obeera kirini baali badde baleese kamera ne bagamba olaba kino ekizimbe kino kya Lukwago nze Road Mayor atalina kizimbe mu Kampala wano ate wuwo ewange wensula nalisuze ku muti wose watoga tulina kizimbe ekyo ati ngambe ekiri kamasho nyumba buli omwe alina wasula banatera nokunangira akaploti kange kenyina kuba obera no ploti boti nti atoyina kaploti emutundwe bogerere Ddala kubanga je kali emutundwe bamanye nti abayina kamera mugende mulinye mutundwe akanyina yo kaploti nakazimba ke kikomera kalimu nakayumba kabangalo katono bwe kati so eyo mugende eyo bwemba mwagala mugende ne jandira nyina yakataka kange ekatulaga mpeddeyo ne wensula wane waka mpeddeyo nkubulira Road Mayor emyaka 10 yeyo Road Mayor emyaka 10 mpeddeyo kati batuza mu bubalu kati kinkugamba naye mbakugabana ku zino kaka tugende ku lukuli nanganda yes ku page yemwe eyo lot 3 okay yo lot 3 kilomita 7 n'obutundu meka 7 sente meka bilioni 7 kitegeeza akaguudo ako kamanyi nako singoleni kitegeeza buli kilomita bilioni 10 bekwasa amataala abali ku luguudo lwo abaliyitako kuliko ebitaala bimeka
kuliko traffic junction lights meke ziri ku luguudo bekwasa kwasa amataala mami Lukwago kakati eyo tuzimaleyo nedda mukatono otugambye nti sente zino za KI za World Bank nogamba nti mwakola okunoonyereza by international standards at least kilometer emu yali badde egenzeeko akawumbi katya kamu World Bank bwebeba wati sente zino okugenda okukola enguudo zino yo tezirondoola ebawabuwi sente webali nnyo bakola system nti ba contractor beba biddinga nakuwa gye bayita bills of quantities n'agamba nti ffe tujja kumalawo kati balistinga zibayita pre-qualified companies zina biddinga gwe mpinga ne bwoboira company yo bwe baba tebagilistinga mu zina biddinga otawanira bwerere kati ezo zebalistinga zonna ziri mu cartel mu kakundi kali omuwendo bagugerekera wamu nti mwenna bana biddinga temukaweziti kakati kampuni zino zonna z'Abachina ku nsi kuno teri asinga kugaba nguzi nga mu China omuchina kasita obutemera nga kiwedde era olulimi Abachina lwe boogera kyovola Abachina bataddewo embeera nga balwanyisiza America yali egamba nti ffe tujja kuwanga sente naye nga twagala ne human rights na Abachina tebibakwatako kyovola bakamaleyo na kino olukiiko lwa Africa bagena China inayitu olukiiko lwa Africa oba obuyambi America nesatira kati nabo yabayise wano na America nayo nesesetuka naye nga World Bank yagamba ng'ebintu bibiri ekisooka abantu abali ku luguudo okubasasula era kyovola wali yalemerako ekasubi ne gatumale kuzimba katale nga abantu abo tebannaba kugibwawo yadde akatale akwakubirirwa bukubirirwa n'ekyokubiri okulaba nti wabeerawo value for money probit naye kati basesetuka nabo ku ekyo China yabateekako akazito aba World Bank America China yabateekako akazito yongejja nezikuwa buwi era World Bank mu mission zonna zetutuula nga ye mulugunya nega fe tuwaye ensimbi ate mwe ne contract ne muziwa ba China ate isende nezigendako nyingi ne World Bank lwakuba teyogera yali badde kugamba ensimbi zetuwaayo muziwa companies aba China fe tulinga abakolera aba China kakati nakugambye njagaludde yakatiba akanene nti bwe tubanga tulina kilomita 1210 ezettaka ezenguudo zonna eziriko kolansi 616 ate muzimu nga zivunze ziwa mugose nga bwogambye executive director bweyogedde zakolebwa embaga lyazibwako kakati bw'okwata obuwumbi 9 n'okola bunnamwaya yokka kilomita 8 n'okwata lukuli nanganda kilomita 7 n'oteekako obuwumbi 7 kakati olwedodo oliredde mu buwumbi 106 ezigenze ku kilomita 15 bwezityo olwo n'otuuka ddi gy'olaga kankutwale ku luguudo olulala ye Acacia Avenue eno tugigendeko atirisi eyo double lane lwagaziibwamu naye tewali era yasasulwa twatema miti gyaffe kakati Acacia bagigatta mulengo gumu loti 1 ng'erimu Kulambiro Ring Road eba Najera Link olw'Enajera olumanyi eri Kulambiro eringa gye bakubira Kaweesi then olumu ne bateekako Nakawa Ntinda olwo gye bayita Fletcher Road luva mu town y'Entinda ne ludde Nakawa olwo nalwo double lane ne Acacia Avenue at least ezo nga zigazimuko naye zonna bw'ozigatta ziriko kilomita 9 n'obutundutundu 7 9.7 kilometers nesente obuwumbi 9 zigezera zikyali mu mbalirira y'emu eri bazimbye single lane gye bazimbye double lane zonna kilomita eri mu buwumbi bwa sente eza double lane ate nga nako kuliko amataala Acacia kuliko amataala Fletcher Road olw'Entinda luliko amataala Ring Road kuliko amataala double lane kilometers kumpi zenkana sente zezimu ne bunnamwaya single lane n'obutaala obutaaka buno obwa sola si sente zezimu gwawo baba pakututte nga kimbuyege nga tosobola kulaba nti obubbi buli wano obw'ekitalo naye mwami Lukwago eno ripooti yammwe yes March 2021 era ng'ekusanze mu ofiisi lwaki kivaayo kaakati no olwakuba mpadde omwaganya kati okugisoma natuuza press conference ne press conferences naye nga tebiweebwa mwaganya mu state of the state address n'ekijjayo bino twasaba
kanebe gandi twaita twasaba IGG Madam Betty Kamya ne mugamba Madam Betty Kamya obubbi buli wano jangu tukuwe bwino njabwe baza mukyala Betty Kamya ne timu ye ne basituka ne bajja bajja ku stay hall ne tubasisinkana n'abakulembeze n'enkwata obukuku gwa fayiro buno kino kye kimu ku bye nawaayo n'ekirala ebisango sango KCCA bye baze bakola consent judgment nkubuulira tewali musango gutatusinze wali buli musango gwowabira KCCA gutusinga era nga bakuta accounts naye kanakano kankiiseeyo bwe bakwatanga accounts bazikwata nange ningamba nange kangende nkwata account bansasule ezange ningenda nenfuna court order freezing account za KCCA kusalala liyazi zange kati izo nazo oli ajja kola ikugende tugende omulamuzi ne balajja nange nakwata ne motoka yange je ntambuliramu na accounts ne tusiganishinga ne tuzifreezing ne bakkiriza ne bagaka bajjeko 45% omusoro basasule obusigaddewo kati oli ne nyajja mbikulangira naye accounts zaffe bazifreezing bati ne bazikwata ne bazifreezing nga bisente bino kakati IGG simanyi oba muli mufuna kuba ensonga zino twazimuwa Madam Betty Kamya twazibakwasa wakati nze mpaka Public Accounts Committee nereeta lipoota yaayo ngeraga byebimu omulimu ogumufa abamu gwe tukola oversight kati bwe tukola bino nga mutugamba Lukwago balwana ntalo balwanyisa nkulaakulana sigamba nti oluguudo akasya terukolebwa oba ssente mubaani naye ssente zigenzeeko butitimbe n'abazigabanyiddeko lwaki tetufaafaagana nabo kakati obujja kuzza muliro bajja kuzza muliro kuba omanya nti olwo olutalo lwoyigiddemu lunene era kyovula beewagala bali eyo kati bateekateeka bapanga kino leero tuzzaako ki nga mbagamba ffe twakapa mupange tujja kugoloba paka lwenagenda mu ntaana tujja kugoloba paka lwenayingira entaana nga bino tebinnabaawo olwaleero emabegaawo naawe badde n'enteekateeka ey'okukola enguudo gwabadde osinziira wa kakati netugamba tetujja kugaana kugenda maaso nokukola nguudo olw'okuba ssente zibbibwa twatuula n'African Development Bank nekkiriza otuula kuba kati nkugambye eza Uganda tezikyansoboka ezo ffe abamu twazeesonyiwa kati twakkiriza nti looni era looni portfolio yaffe eyeggwanga lyonna waziraba nti obutabalika buli kinaana bazeewula nezigenda mu bapineti ebabe mmwanyi simanya mu biki naye ffe nga tugamba kale bwe tufuna looni ez'amataala ku nguudo kuba kati waliwo looni gye tukolako ey'okukola ku mataala ng'eva mu French Development Agency AFD ya Bufalansa yakuteeka emiti emitwalo 2 ku nguudo bakyagituulidde mu kabineeti ng'ejja kuweesa Lukwago credit bakyagituulidde naye era biba mu Uganda naye ey'enguudo mukama n'atuyamba neyitamu kakati bweyitamu netugaba tutemeeteme enguudo ezigenda okukolebwa nga ya $1 million 288 nga bwezigattagatta zivaamu akatabalika kamu tugamba akatabalika kamu kajja kututwaza akati si tukole ku nguudo abantu bafune ku buweerero bannayuganda bafa amata bannayuganda bafa ebitooni bizinesi z'abantu zoonoonese ekibuga kiwologose tufube tukole ku nguudo ne babalabala kati bamaliriza baleese enguudo 31 ezigenda okukolebwa mu bufunze katono nnyo kanziyitamu katono nnyo Wamala Road eri Lubaga Mutesa 1 Road eva ku domain ekirira eri wa Pastor Nominita mu Kibumbiro Old Mubende Road eva mu Kibumbiro Busega nekira paka Katale Busega eri ku roundabout kano napo ne Kive Bulaya Albert Cook ne Lubaga Bulange Junction eri wano Bulange Kigala Road naye eri Lubaga eva wali wamugana nge Kasawuli yangu kusakana negenda Lungujja mu kitunzi Kizito Road Muzito Road Lubaga Mugema Road Mugema Road eri ey'okudome Masiro Road ojimanyi Masiro Road weri Sentema Road ojimanyi embeera gyerimu Kasubi Northern Bypass erina okugaziyizibwa okuva mu junction e Kasubi okutuuka mu junction kuba okulugaziya lwavannaakula byebakuli kati tulina okweyongerayo Kabega Road eri Makindye Kayemba Road nayo Makindye abamanyi side z'Ennabisaalwa awo okuva ku Magirigabini ku gundi ku Baraka okukirira eri wansi Ennabisaalwa
Suna One Road eri mutu Suna Yerubaga si Makindye bateekako kikyamu. Suna Road yeyita wali Kerezi yeyita wali ku Ddiniya gibale nti Mundeeba ne Kabowa ne Suna Road tujeeri. Then Kabalagala Junction yakuddamu Nsambya Hanlon Makindye. Salama Road eri mu mbeera mbi ddala Makindye. Luwafu Road eva wali ku kooti nekkirira paka eri okwegatta ku luli oluviwa kuleekaana. Portbell Road eyo gimanyi bulungi nfu ddala. The old Portbell Spring Road 53 Street in Industrial Area, 65th Street Industrial Area, 7th Street in 8th Street Namuwongo. Sapro Kagwa Road omanyi werufaanana. Queens Way okuyita paka Kibunye. Then Chebando Ring Road na Lusi Rulungi n'akamu Ketonde. Kisaasi 2 Road Kisaasi wamu n'olw'ekiteezi gye tuyita okutwala kasasiro nfe n'ab'ekiteezi balajana andi Simon Kaweesa wamu ne muganda wange Mulandanku Nnyingi bali eyo balajana n'abatuuze. So zinze enguudo 31 naye ngenda kukubulira emivu egirimu. Kilomita zaazo ez'enjawulo ogamba nti ziriko vulugu asusse. Vulugu ali ku nguudo ezo gwe njagala olage munnakibuga. Enguudo zino ziri ku kilomita ez'enjawulo naye ezisingako obunene obuwanvu ye Kiteezi eriko kilomita 9 ne Salama eriko kilomita 8. Mpozi ne Portbell eriko 6. N'obulalala buli mu kilomita 3, 2, 0.12 bwe butyo butono. Kakati zonna toto yazo ziri kilomita 69. Okay. 69. Sente mmeka $2,288. Alina calculator obala bulungi nti ezo zikuwa katabalika kamu. Bw'okubisaamu mu katabalika kamu ne kilomita zetugenda okukola 69 zijja kuwa obuwumbi obukunokkiriza mu 15. Buli 14 n'obugwagwamu awo kati bubale nti bwe buwumbi rafule 15. Kakati waliwe tubadde mu sente za World Bank nga buli kilomita bagitaddeko obuwumbi 10 yadde nga yali badde yakawumbi kamu oba ekinene nnyo obuwumbi 2. Kati ate zino bayongeddeko buli kilomita egenze mu buwumbi 15 kilomita emu. Mbadde mmwe mugenda okukola zino. Kyenkugamba nti ffe tetuli mu procurement era njagala bulungi awuliriza ategeera omulimu gwaffe. Mulemenga kutusojja ku lwonzi nga tukola emirimu gyaffe. Ogwange ng'omaze okulobinga sente ne zijja n'otuula mu nkiiko. Sigaba contract, sisayininga contract, sigaba tenda. Nze n'abakulembeze abalonde bakansala abaani. So mwe mwalonze enguudo zina 31 ne kilomita zaazo 69. Kati ebya sente zibigendako siguba gwaffe. Kitegeeza n'aleeta sente ezo talondoola mmwe. Talondoola ffe. Era kye batabayinza kugamba nti Lukwago yakutteko ne ku munwe gw'ensimbi gya zino. Oluguudo kye luva ku kawumbi akamu. Kati kye nagambye nti waliwo ka network companies ze bapre-qualifyinga ezitendalinga n'abazigabira tenda ne bannaabwe mu gavumenti eya wakati abatuula ne bakola mu kateerako kakakundi ako. Ebitongole ebirala bikuyambiddewa kuba gwe ogukoze ne tulina anti-corruption unit, tulina IGG, tulina ba auditors bo bajja ddi okulaba nti Balukwago basaba kino ne bakibalirira bwe kiti dona n'aleeta kino n'akiwa bali sente ezifikakaawo mwaziteekawa ebyo tebijjamu. Omuganda agamba eryokanga n'etonnya nga bwe yatonyedde ng'obubaluwa buno bwe bwazze n'enfuna omukisa ogwogera bino kubanga bulijjo byembyogera n'awuliriza oluusi ng'ajjako akalimi ng'agamba akanoonye wali music. Ebyo tebinkolera naye mmanyi kati buli omu ateze ali ku leedi abawuliriza olw'okubanga wabaddewo akabaluwa ako. Kyenva ngamba nti eryokanga n'ekola ki n'etonya n'omanya bwino n'omanya n'ensonga. Kati etonye lwaki nkugamba kino nti zino ensonga si kensoose okuzoogerako
tunulira date ye gundi zino lezijjokola engudo lezigenda zitandika February zitandika February paka September 2020 yes engudo zino zali zakolebwa mu 2020 nga twakava mu covid nga twakava mu covid wezali zino kolebwa kandi ne bagamba ne bekwasa covid ne tujja mu 2020 amwebiri bwe tutuka mu 2022 ne tugamba bannange buno bubbi tetugenda nabo bukkiriza mwabba eza World Bank ne tuba twali wa IGG ne kati zino tugenda kufaafagana nammwe era IGG nabiyingiramu mukyala Beti Kamya lwakuba tumunoonyeza ku nsonga eno akyatuuze ne tugenda mu Africa Development Bank ne twogera nabo nabo ne bakkiriziganya fanaga abannaye bubbi bwa kitalo bono ne basalawo ne bayimiriza ne bagamba katusoke tuyimirize engudo ze ne tugamba yes twagala nnyo obulumi era salaamu ogiraba ngetuluma nga bweri sentema etuluma fenna zituluma nene tugamba ate obubbi bwo tubuleke bugende mukyala Beti Kamya ne Africa Development Bank ne bawandiika ebbaluwa era nkakasa bw'ofuna mukyala Beti Kamya tayinza kwegaana nti yawandiika ebbaluwa egamba nti engudo zino zigira ziyimirira Ddala Loti 4 erimu oluguudo ng'olw'Ekasubi oluguudo lwa Salama oluguudo lwa Port Belo Kyebando Ring Road oluguudo lwa Sentema oluguudo lwa Queensway n'endala gabaga nti obubbi obuli kweza ate zisinga obunene ze basinga okubbirako esinga obunene esinga okubeera enkulu ze basinze okubbirako IGG n'ayimiriza kati pressure nejja mwete bwagala nguudo zikolebwe mwe kino kandi ne tuddayo ne tugamba nti kale okunoonyereza kugende mu maaso naye enguudo nga nazo bwe zikolebwa kyesimanyi buvumu wa IGG kati office bwerina ku nsonga eno njagala nnyo okuwulira kye bagamba ku nsonga eno njagala nnyo okuwulira kye bagamba ku nsonga eno nsubuga kyamuno yes kubanga sitwagala abantu bekweke mu bintu ebirala baleme okwogera ku bubbi obufaanana bwe buti kateruzi bwe zirimu babazze mu buntuntu doyi njagala okuddamu okubuuza ekintu mpinga naawe awuliriza